alipota embeera y'obudde ojja kutuusaako nze Agnes Nalukwango okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'okusinziira ku alipota gye twafunye weziweredde saa 3 ez'okumakya wadde layi ebadde ne millimeters 32 n'akatundu kamu, Entebbe millimeters 14 n'obutundutundu 3, wabula ate eggulu yasinze ofuna entonotono ya millimeters 3. Kino n'okiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gukyasimbye mu bukiikakkono ssaako n'empewo empeweevu ezikuntanga zidda mu bitundu ebyo eby'omu buvanjuba era nga kyekiviirako enkuba gye tufuna wano nawali. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebimu mu bukiikakkono olwewasigadde akasana kajja kwakanga mwetobeseemu n'ebire. Mu biseera eby'amalya g'ekyemisana tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate ebitundu ebimu mu bukiikaddyo tubisuubira akasana okwakanga mwetobeseemu n'ebire. Nga n'ebbugumu erya waggulu tubisuubira okutuukira ddala ku degrees 29 mu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 27 olwo mu nsozi ez'e-Kabale degrees 24. Bwe tugendako ebweru bw'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi ne Moscow tubisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu Nairobi lijja tuukira ddala ku degrees 24 wabula ate Johannesburg ne Madrid tusuubira akasana okwaka nga n'ebbugumu Madrid lijja tuukira ddala ku degrees 32 olwo mu Rome tusuubira ekifu. Tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nze Agnes Nalukwango kwagaliza ekiro ekirungi weeraba.